بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abaluganda ababitiibwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Olunaku olwaleero biithnillah tugenda kubeera nga tutunuulira ku nnukuta ya siini. Obufulumiro bwayo efulumira ku njegoyego y'olulimi nga eri wakati w'amannya abiri aga waggulu n'aga wansi. Eno enjegoyego y'olulimi ebeera wakati w'amannya abiri aga waggulu n'amannya abiri aga wansi. Wafulumira ennyukuta ya siini ne tugaa nti siini mustaqim yennyukuta ya siini. Ngambye ey'emu ku nnyukuta esatu ezifulumira awantu awo awamu. Ennukuta ya saadi n'ennyukuta ya zaali zifulumira wa ku kayegoyego k'olulimi oba enkomerero y'olulimi. Olulimi gye lusembera nga liri wakati w'amannya abiri aga waggulu n'amannya abiri aga wansi. Kabeera wakati awo nga tekakonye ku mannya abiri aga waggulu ate nga tekakonye ku mannya abiri aga wansi. Tuba tugisoma olulimi luba lukkakka mu kamwa bwe luti obutafaanagana na saadi, kuba saadi lwo lusituka mu bbanga n'ebeera ng'egejja, naye siini lusigala wansi. Abangi tugisoma oluusi ne tugifaanaganya siini ne tugifaanaganya saadi ne tusitula olulimi waggulu eba nsobi. Olulimi lulina okubeera nga luli wansi. Mustaqim alaba olulimi telusituse, wabula ku nnyukuta ya saadi olulimi lusituka mu bbanga. Ekirala ennyukuta ya siini bwe tuba tugifulumya tugiwa kye bayita safir, tugisiiya mustaqim. Abasinga tugisoma ne tugivaako mangu nga mustaqim eba nsobi, ekituufu kiri mustaqim. Yeyo ennukuta ya siini. Ekirala ennyukuta ya siini eyo eyina era rakhawa, eyina ebitendo ekinafu ekyobunafu ekya rakhawa, nti bwe tuba tugisoma eddoboozi litambula teriziyizibwa, litambula lyeyagala mu kamwa. Owulya bw'okwata wano towulirawo ihtizaazi, towulirawo kwenyeenya, owulya eddoboozi nga ligenda liri straight nga bagamba lekera, owulya nga toyagala kulekera. Gwe soma mu suratu Nnaas olabe qul a'udhu birabbi nnaas, owulya nga oyagala osiiye. Funemu ebyokulabirako. Bismillahi rrahmani rrahim. Ihdina sirata almustaqim. Sirajan wahhaja. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram fiha hablum min masad. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.